kati endirwede enkya ku kirabo Obligato agenda kitegeera nsonda nnyo omanyi mu ringi temuba bantu temugenda tukwata nawuli oyo kati ofala sigenda mwebasa nena mukuba lwamundu nya fala naawe batuwemu wano abantu baabo bangi bamala basasule byabwere bwana sefukoyo fala okirabo Obligato enkya boyi kirabo Obligato enkya mitwalo 2 okuyingira olifala oyagala tomera abantu sefuko omusajja kiki Muteka mwagende kabaga mugongo agenda Miki Junior Mayweather baba. No sure. Owaye. Kulwanja. Koja kulaba. Kasajja mbadde nkalese ate kafuluma kavuma mama wange mwana. Ogenda muwe 00. Enkya. Obligato chaga. Waneno. Miki. Omusajja wajja omuntu ate ng'oduse waggulu. Ate wajidde wa. Tondabe mukubye musirapu. Olwanyi wange takyalina maanyi nkyagenda kulwana mumuleke. Abakongo mumuleke. Omulwanyi kamutwale biwe bana yenkya Saturday sawa 8 Obligato nzigule. Amina. Niki sinzi tufana era kubanga tunganise nina polotebo nina kino nina bantu balaba dda naye bikasera bayagala byakusoma kweraga kanze ne mulagayo action y'omuntu action speak louder than words zawe ziba max so far nina naye ya inate Wanda bagamba kusinga omukono. ate byebiki nze mbadde ndi wanti mbadde jimulati mbadde mu competition naye bwenti bwendi embuzi lwogenda ogitona mu katadi togamba lwegejja bwenti bwendi bwenakula waba nzinga omukono asinge twagala bikonde twaze mu mpaka za mikono kala nsinge ne wansi Wakuba mrondi yakumeka. esooka kyonna kigambe nate olina ebibuzo by'obuuza nawe ate nga njagala kuteeka emuleyo mbakube babiri nenge ono kooki wange yanaba Dr. Sesco sensoka okukukolera waneno nga wakajja wano I'm not a loser byonna bikole nga kimanyi kiriti kati kooki yogeraku Omuzanyo mutesetese otya. twetesitese kimala training gye tukola yakulwanamu bakuzannemu tukola kutta muntu era bajja tusonyiwamu kabagenda okubawo baabategesi balina okuba nga bamanyi nti waliwo omulambo n'omulamu ku fight eno nsonga tukoze kimala ate teri mwana gwe training kababeera abali wano kababeera abafulumyemu alozinga nange kenyini fight zenzanye sirozingangako tuli banuuzi tugenda kunuula tugenda kwebasa tugenda kukuba muntu paka kuwuliramu kyenyinza okugamba abantu nti
ebikolwa bisinga ebigambo. Saakala nnyo bantu bakuba nnyo kalege y'ensonga lwaki navaayo n'enkuba omuntu omu era yali akuba nnyo akalege kati noono engeri gyali ku sayidi ey'okutereeza omuntu akuba akalege y'ensonga lwaki ndi ku sayidi ye mutereeze mukube ettuufu oyo naye aveewo ate tulinda bala ate netudda mabega ono wetumuggyawo n'abalala bagwa mu kkoweeri agenda kubayisa bubi lwa nsonga asobola tulina sapooti yonna etusobozesa okutraininga ekimala okukola buli kimu ekitusobozesa okukuba omuntu omuganda asinga mukubawa ebiseera ebisinga nze olina training abantu waliwo ebikonde abatraina baana bebatamanyi kati ebikonde byaffe tubisomera mu nnyukuta oyinza okumugamba mukuwe 123 n'awunga lwansonga ekigenda musumbuwa nakimugamba tamanyi na luzungu teyasoma mukyafuna kati ebikonde tubitwebungirawo nesikyagamba ndi mukube kawutalaiti mukuwe 123 oyinza agamba ate abadde ki mukube 21 ajja kwebaka ku mpaka ku kifuba omusajja mwena abayise balooza naawe kooti bakuyise looza esirozi nakolwa nsonga ebiseera ebimu abalalo batuyita abalalo sikwata muntu nsobi nga yogedde ekigambo kyeyolya ku mutima osobola okuyita omuntu omulalo ng'oli mulalo wangi tugambe nti weeteeseteese ekimala okubanga olwanagana okuba amaanyi weeteeseteese ekimala kino ekintu we bakiŋŋamba nti kigenda beerawo omwezi gumu emabega nenoonyezawo kooti Kawagga netutandika okukola era bulijjo oba weegendereza bulijjo videos ntera obuteekayo naye kooti nagamba tomulaga nnyo sitayiro zaffe ng'omulage nti okyali awo kweyogeza abeere awo kigendererwa ekisooka kwemala ggoga n'okumalamu abantu ezoleyo ekyokubiri twagala sente ezivaamu naffe babeerawo bagambe tiktok yali ayambyeko nti ani Dr. Sefo yakola sente ezavaamu teyazitwala baziwa bakufana tetwagala kuleka legacy kuba abayimbi bangi balina platforms balina amanya oba abasirebu bangi naye naate abakona kyagatta ku community ye tubalabye ate natukofa community naye ng'ate erina omuyamba emuziika so kati ffe katukolerera akalambo kaffe erimu ebigambo asazeewo okubanga ebigambo by'omwogerako ogesa mu famire okubanga okuma abantu ekyokukubira ayagala okubanga kumalamu kyalina okwogera lwa nsonga ate famire esigivumangako namugamba addeyo bamusomesi ye naakirabanga ekivumo naye ate ategeera ekitosa kivumu ate ekyokubiri abakazi bayogerako yandibadde asima na busimu kuba at least singa teyalinze naye teyandibategedde so bangi nnyo ate abanoonya lwansonga bategeredde kwani oli mu lutalo lwakufuna mukazi omulala omulala kati nze ndiwo okubaanga nebabegetinga inspired nebabeerawo nga bagamba zaako kataaka zaako kati kubanga ne gwalina ewaka nakati agikuba najja waba yagadde nga zigamukubye nga limuzi andasi najja kirabadde mu meka oli mu meka kirabadde mu nkaaga nga mwemu n'obutundutundu mbadde mu kiro nkaaga mu bbiri n'obutundutundu kubanga yakusasudde amubalidde omuntu omuwanguzi embeera gyalina okuyitiramu okubanga asobola okuwangula anedda kati eno fighti nga bwebagitegese terimu byagamba nti omuwanguzi muwe emitwalo 4 lwa nsonga ate ffe sayidi yaffe eri seefu obuntu bwebasuubira okutuwa tubuyina ensonga lwaki tugenda just kutereeza mu bubuka tumba tetugenda kukola tetugenda kunoonya sente tuli seefu buli kimu kyetwetaaga tukiyina so kakati simanyi sayidi yawe bayinza okuba bazze kutega ngalo neffe tuli wano sina kyetwetaaga eri ku obligato ssaawa 12 ez'olweggulo bagenda kuba emiryango miggulo eyingira 2,200 5,000 mujje mubeerewo nga tusomesa ngaewawo omanyi abanuuzi